Okubeera CELEB nakyo nazza musango. Nobiranga oli ewantu bakulaba oli ku live oli najja mbwayimirira akubuuzeeko. Ombuulizaaki? Abantu gwe muzijeko lugezigezi. I'm the only celebrity here. Mugende wa kamiliyoni. Why don't you go to Bebe Cool? Beba kyanoonya amawulire. Ekintu kyenkoye kumbuuzaako. Mbusigwe Junior. Please, I'm tired. Nyambale masiki. Abantu gwe benyaka janja. Muri balwadde ba COVID. Aba mwine hepatitis B. Mbu Junior yanku. How can I shake hands with you? Manyicho bova mutoyi. People, really. Nzokwera CELEB mu Uganda nchikoyi. As if I'm the only known person in this country. Why don't you go to Gravity? Kati era abadde ayimiridde wano. I chase people every day. Esimu yange tewumula. Halo, ono Johnny ati mukama wange mbadde nkubuza asiri mukamaawo. Siri mukamaawo. Bannange. President Museveni we yawamba obuyinza n'abagamba nti nze alina okumala ebizibu byammwe. Because we feel tired. Everywhere you go, people know you. Kati ate abagala selfie. Ojeya akasimu ka Tekino. Sikulini yayatika mbukana have a selfie with you. Kati ona akozesa kabina okunkuba. Your phone cannot take a selfie. You see Ugandans. I don't know whether you need lectures. Oba tuwetaga babulia. If you don't have a nice phone, don't disturb me. Oina ka Tekino kayitero. Bwontuno zaamu. Ate layititeri. Shit. He doesn't want those things.